Obalabirizi bwa Greater Rwenzori bwalondebwa olukiiko lw'abalabirizi okukulemberamu ebikujjuko eby'abajulizi ku kiggwa ky'abakristaayo Namugongo omwaka ogujja. Greater Rwenzori erimu obulabirizi 6 okuli Rwenzori, South Rwenzori, East Rwenzori, West Rwenzori, Bunyoro Kitala ne Masindi Kitala, era nga bakulembeddwa Bishop Ruben Kisembo Ssentebe w'olukiiko oluteeseteese olw'ebikujjuko by'abajulizi eby'omwaka ogujja, Bishop Samuel Kahuma okuva e Bunyoro Kitala ne Bishop George William Kasangakyo omulabizi wa Masindi Kitala bagenyiwaddeko ku kitebe kya Vision Group mu Kampala okutongoza enkolagana ne kampuni y'amawulire esinga obunene mu nteekateeka z'ebikujjuko bino. Baaniriziddwa myuka akulira Vision Group Javes Ndya nabo n'omukuŋŋaanyi ow'oku ntiiko Barbara Kaija, era oluvannyuma babakulembeddemu okubatuusa we basinkanidde akulira Vision Group Don Wanyama babuulidde ebintu eby'enjawulo kampuni eno byekola ku mikutu gyaffe egituuka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. And then we have a TV serving Northern Uganda, one Luo and one for Eastern Uganda called TV East. But Bukedde has 2 channels, so there's 1 and 2. Currently have 7 radio stations in our stable. Our stations are spread across the country. We have presence in Kampala, in Jinja, and now in Barara with our digital billboards. Ababuulidde nti Vision Group ezeekwatizaako enzikiriza ez'enjawulo mu ggwanga nga ne ku mulundi guno tweteeseteese. What I can assure you is that we are going to be able to deploy our platforms to support you. You can rest assured that we are going to support you. And we are people of faith. We know that this particular celebration will succeed. Bishop Kisembo agamba basazeewo okutandika okweteekateeka ng'obudde bukyali, era ne yeebaza Vision Group olw'okuyimiriranga awamu n'ekkanisa ya Uganda. So we appreciate the Vision Group for the support that we've given us in the past years. Different regions have been leading. So this is our turn now. So we have come to say, please, just as we have assisted the other regions, consider also supporting us and giving us airtime and space in the papers, and even some financial support in case you can get it. We will appreciate it. Agamba banoonya obumbi 2.4 okutegeka ebikujjuko bino. 2.04 billion is what we need for the budget for celebrations of Church of Uganda next year, Martyrs Day. Many things are there, music and dancing. Alambuludde ne ku mulamwa gwe balonze ogw'ebikujjuko by'omwaka ogujja nga bagusimbuliza mu kitabo ky'Abaloomi essula y'e12 olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Conforming to the truth of God's word, not to the patterns of the world. That is the theme. Agamba Ssabalabirizi w'ekkanisa ya Nigeria Henry Ndukuba Chukudumu yagenda okubuulira ye Bishop Kahuma alambuludde ku nteekateeka ezinaakulemberamu ebijaguzo okuviira ddala nga 27 omwezi ogwokutaano omwaka ogujja. Ebikujjuko bino bijja kubeera by'ennaku nga 7. Tutandikira ddala 27 tubeere n'ebikujjuko eby'abaana abato, kati 28 tujja kuba n'abavubuka, 29 tujja kubeera n'abakyala, 30 tubeere n'abasajja 31 olusooka June olwo 2 June, ezo nnaku 3 ezo za njiri crusade okubuulira njiri. Oluvannyuma bano balambuziddwa ebifo eby'enjawulo mu kampuni omubadde n'okusabira abakozi, era bakyaziddwa butereevu ku mpewo za Bukedde TV ne Aban TV. Adrian Bwani Kabale yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.